banjagala mbaagala nnyo mwebala okubeera nga munjagala naku z'omwezi 10 ogwe 10 2024 pano gwange namatovu uli otya birungi namatovu news jaze ugamba otya abalungi mwenna abako WhatsApp mbaagala nnyo mwebala okubeera nga mutwala obudde muweereza ebibuuzo ku WhatsApp byo mbiddamu buli lwa Sunday akawungeezi naye sibikoppolola ebyamaloboozi naye ebiwandiike sibiddamu kubanga ebyo byokuwandiika bintawaanya sirina budde bwabyo ani nebazammwe aba SMS ordinary messages zino ze mutuweereza ne tusobola okuddamu ebibuuzo nange newaana tinako enkoledde eggwanga ate era munsabire kubanga nkimpeerezza eri ekimala maama programu ng'eno ngikoze okuva mu 98 wano ngitandise 28 ku metro wano 28 era nimbawandiikira ebitabo ngezezzaako abala butasiima naye oba oli awo kiribedda mukama nanzijukira ne bwe ndiba ngenze ekingi bantu muganda omusajja yatulekera kubanga nzijukira akatabo akasooka entendeka ya Lubaale wekali kafuluma 2 ensiba y'abalongo ab'ennono bwafuluma 2 nenfulumya entendeka ya ensalira n'enyingiza ya Lubaale 2 nenfulumya semateeka w'abasamizi bwonna obutabo buwe buli nendizaako akatabo kebayita abalongo b'emisambu abazaale nga babensomesa wano ako nekaddako akammwe nenfulumya omuganda taggwayo nako weekali kafuluma mu covid nenfulumya ebirooto by'embuyaga kali mpandiika ate emizimu minyiivu ng'oggyeko ate novels kubanga nawandiika Ssekabaka Muteesa yeerabirwa ako kafuluma mu 2 Edward Muteesa kanene ni bantu bala mukoyi nembawandiikira katabo kiyaawa akaddako omuvubuka atanyumya nenzizaako gw'olulambuza aba siniya ey'omukaaga 5-6 abasoma olulimi Oluganda ne Makerere bababuuzaamu ebibuuzo gw'olulambuza wuuyo nvudde ku gw'olulambuza kulazikulabe nvudde ku kulazikulabe kuwangaala kulaba ezo zonna novels bwonna weebuli tewali kitabo kitaliyo okwo nenzizaako abasajja nsolo akatabo weekali kafuluma mu mwezi ogw'omwenda weekali kale naatera okufulumya woofiira ng'olabye bingi nayo novel nsuubira omwezi ogujja mukama mpadde obulamu bannange n'abasikoze eggwanga lyange n'olulimi lwange nti nina kyendiko nange ensaana y'engule ensaana y'omudaali oba nabaki mutawani wa Nakabugo kale ngambye olwa ennaku z'omwezi 10 gwe 10 2024 ono yambuuza yali ani anti munnange mbadde ngenda kusombo kumusomesa nno kansooke bambi omwana yazaalibwa n'ebitundu ebyekyama nga byanabansasaana nsonyiwa sigenda kukuddamu naye kansooke mbogga yeyambuuza ekibuuzo kino yali yazaala ku mwana bwati muzukulu w'amazige kubanga yali wambogga kubanga ono yambuuza omwana azaalibwa n'ebitundu bye byanabansasaana oyo sinamusomesa birinde neberayo ono yambuuza omwana azaalibwa najja nga atudde oba nga alongoseddwamu oyali mukya byonna jakatawadde yabimpadde mubeere bagumu naye kansooke owambogga mukulu mbogga waŋŋamba wabuuza tiwazaala omwana
mukyala we yagenda n'azaala omwana yajja yeebakidde ku lubiriizi omwana okujja ku nsi nga yeebakidde olubiriizi ng'ate yeekutte omukono ogumu mu nkwawa baana nga abakazi mutuzaalira ebifunegge ng'ate ayambadde olulira lwe baagogombola mugogombole ne bamugogombola mu nsawo ye ng'ate muki aliko amagalagamba maama amagalagamba ng'omusota annange kinze neyagaza abalongo ono simwagala mwampuliriza omulungi ali ku metrofama nange semwanga ndabye semwanga ndabye ono aliko amagalagamba kale nve mukuseka nga mboga yambuuza mukyala we yazaala omwana yajja yeebakidde olubiriizi olumu ng'ate yeekutte omukono ogumu mu nkwawa era ng'ayambadde ate olulira nga yeezingiridde olulira ng'ate aliko amagalagamba nga bw'olaba omusota akookuna mbu yajja n'ensundo nga ku kabina munnange ono omwana tumuyita omulongo Ssettimba Magamba omulongo Ssettimba Magamba Katawadde yaŋŋambye omwana ono asibwa emirundi ebiri nannyini mwana ono omwana tumusiba emirundi ebiri tusooka ntumusiba mu bwa Ssettimba mu katabo kakadde namulaga asiba mu bwa Ssettimba ate ne tumusiba ne mu bwa Magamba kubanga yajja omwana ono nga aliko ebintu ebiringa eby'omusota tusooka kumusiba mu kasowole mu bwa Ssettimba nga bwe tusiba kakasowuli n'oluvannyuma ate n'asiba mu bwa Magamba tusooka tumusiba ng'era ebikozesebwa tebyawukana mu bwa kasowole tusooka ne tumusiba n'embuzi eyabitanga omuddugavu n'enkoko ey'amayenje omweru koko eyo nzize njogera ebeera njeru yonna naye nga erimu busipooti obwa black oba obwa brown nga bwesudde nga bw'olaba muziyita nnyo gundi animal print naye nga olugoye luweeru naye nga bulimu animal print obuddugavu oba obwa brown obanga ebutabika ye mayenje omweru era omwana ono olumala omumusiba jjajja yaŋŋambye bw'atyo awundibwako ebyakkafecce era nagamba jjajja yaŋŋambye aterekebwa mu bibbo ebinene ddala bibiri n'azingibwa mu ddiba ly'embuzi ye which means eddiba lye bwe limala okukalibwa okulibaaga ate liwalibwa ne lyanikibwa omwana oyo asibwa lubanga emandwa ya buwanga mu bwo olw'okuba alimu obwamagobwe asibwa mu ngozi 9 bwe baba bamusiba mu bwakasowole obwo obwa Ssettimba bwe ye tutukozesa emidde egya Ssettimba gyonna tujja kugiraba naye ate mu kumusiba tumusiba mu mbogo 9 nga tumuzinga nga bw'olaba ekifaananyi ky'omusota va ku mutwe ng'ogenda oweta bwoti ng'ogenda oweta ng'era ekifaananyi ky'omusota mu bwamagamba buno tabulamu emiddo egyezingiridde gyonna ku ginnaagyo tabulamu middo emiddo egyezingira ku ginawaayo kati obutwiga tuyita obutwiga tubutabulamu musota taluma kadde ako mukamanya abakyala mukesiba nnyo nga muli mbuto abeera abaana bakabuukanga musota taluma tabulamu mukaliza nakissa kimu
ogyo nakyo kika kya muddo, omuddo ogwa ttimba n'eddala lyonna erisikaliza abalongo baffe. Jjajja yaŋŋambye katawadda tukyamusibye mu Bwakasowole wali mu Bwamagamba, bw'abeera ng'akalira kaabula nga mwana ono wakumulisibwa bumulisibwa Mukulumbogga, amulisibwa ku kiswa ekiriko empampagama, baandikirawo olubugo ne mukuba entaliga 2 okuva ku kiswa awo musse olubugo. Entaliga ze muyita strides nga bw'onoogamba nti omusagundi akumba n'oyimirira bw'oti n'onaanuula okugulu n'osimba olwo lutaliga lumu, n'onaanuula olwokubiri ze entaliga, oluta luba lwangalo luli lutaliga ku mpapagama y'ekiswa. Era bwe baba bamaze omumusiba, Lubanga amaze omumusiba mu Bwamagamba, ekijjulo ky'emmere ye kibeera bwe kiti. Emmere yonna ey'omu ttaka byonna ebika tebibulako. Era bwe baba bafumba emmere, mutema ku mbuzi eno eyabitanga gye mwatemye gye mwasaze, twagigyeko enjogeza n'olulimi lw'enjogeza eri, naye kanyama eno gye twaliira ng'emiziŋŋoonyo mu mmere, gyaliira olubiri tutema oluyi lw'embuzi lwe tuteeka mu musepiki wansi, n'oyiwamu amazzi n'ossaako olulagala n'olyoka ossaako emmere y'omu ttaka, kaama, balugu, mayuuni, bisebe, muwogo, lumonde, kandi emmere ey'omu ttaka eyo gye tugamba yeefumbwa mu ntamu. Era enva ezibeerako ze tufumbirwako luba oluwombo lw'obutiko nga mulimu omuzigo, amagita, temubaamu munnyo, era n'amata galina okubeebwako. Kale bamala okumusiba mu Bwamagamba, mu Bwakasowole, mu Bwakasowole mu Bwamagamba, abaana bano bombiriri bazingibwa bazingibwa mu ddiba ly'embuzi, ye tukatutereeza mugabba aganene. Ampuliriza, njagala ontegeere, omwana ono nasomesa ssettimba, tusooka ne tumusiba mu bwa ssettimba, era n'olulimi lw'embuzi n'enkoko eri enjeru kye tulina okusooka okumusiba, kubanga yajja yeebikkiridde nga yeezingiridde oluki ekirira, n'emiddo gyonna egyezingirira gye njogedde. Kati ate ne tumusiba omulundi ogwokubiri mu Bwamagamba mu kifaananyi era eky'omusota n'emiddo gye njogedde, kwekitegeeza bwe Bukasowole bumeka? 2 mu Bwakasowole obwa ssettimba, kamu mu Bwamagamba mu kifaananyi ky'omusota 2. Era olw'okuba nti omwana ono alimu n'ensundo, tujja kuteekamu ne ku middo egyandawula, ekitegeeza nti asibwa n'embuzi 2 ezabitanga n'enkoko 2 ez'amayenje. Are we together? Bwe bamala okumusiba, tugula agabba aganene ne tuteekamu embugo emmyufu 2. Abaana bano ne tubassaamu n'ensimbi zonna ennyami, ne tulyoka tubikkako ekibbo
ebibbe ekirala okubanga omwana ono asibwa bwatyo. Mwana bw'aba tasibiddwa ono Ssettimba Magamba, era abamu temujja kuntegeera, naye ndooza ekifaananyi nkoze summary katawaddwanga bwe yaŋŋambye. Bw'atasibwa ekika mufuna ebizibu bino. Mutandika okuzaala abaana nga ba migogo nga tebatambula tebatuula. Mutandika okugwa asuula emmeeme zombi. Tegereka bulungi. Mutandika abakyala okubakuulangamu embuto. Aleeta obwavu obuyitirivu, emisota obutava waka, emisota obutavanga waka, waka wammwe. Ekyo Katawadde nakyo yakiŋŋambye. Mukulu Mbogga yampereza ekibuuzo ekyo, mundoza nsuubira otegedde nampuliriza. Omwana gwenjogedde Ssettimba Magamba, mwana yajja yeebakidde ku lubiriizi ng'ate yeekutte mu nkwawa omukono, yeezingiridde olulira lwe, ate ng'aliko amagala gambanga ag'omusota, ate ng'alina n'ensundu mu kabina. Bwe tutyo Katawadda lyessomo omulongo bw'atyo bwe yamuŋŋambye. Nkyali Ssemwanga Kivumbi Bantubalamu. Ndi Anabasi, ennaku z'omwezi 10 ogwaki ogw'ekkumi. Mukama Katonda ansaasire ddala, kubanga maama ebyokukola nkyalina bingi. Ebibuuzo nina akafukunya akagula mukono, naye ebyo ebimu nja kubiddamu luvannyuma. Banange nomulowooza nze Sseebaka, nange nina obudde nange obw'okukolerako emirimu egya n'abeera mu bino ebyokkopololanga bukoppolozi. Mukama Katonda mutaani wa Nakabugo ndabye ne mumbuuzanga ebibuuzo, nange nze nfunirawa? Nagenda mu ssomero n'ensoma, fiizi nazisasulanga, naye kati nze nfuniramuwa? Mumbuuza mulowooza ate si nze mugezi asooka. Mwe munsinga obugezi. Nneeyogeza wano ntegeka mpapula ze ebibuuzo bingi ebijja biddiriŋŋanwa. Badde saagala kubisobya mutaani wa Nakabugo. Badde saagala kubisobya kubagamba nti kino ate kyambuzeeko. Ziteekamu oda yaazo. Otyo kansuubire nti ebimu byebyo. Ono yambuuza Ssenabulya ekyebando, Lubaale ng'aluma mukazi wange anzisa obwavu, eriyo emizimu emikambwe ye, kubanga oba ofuuse mwannyina akussa obwavu olw'okuba tewamwambaza ate tomukoledde Lubaale. Ojja nti afuuka atya mwannyoko? Taatawo aba amuyita kitaawe n'ennyoko aba amuyita nnyoko. Naawe owuwe oba omuyita taata, ate ne mukyalawo naye oba maama era oba omuyita maama. Ekitegeeza nti abaana b'omuzaalamu taatawo aba bayita baganda be, bakyala be ab'obuwala, n'eriira ewaabwe bukiri. Akussa obwavu obanga tomutereezezza, tomuyambyeko. Tamale nakifuma ndoota ente emisota nga bingoba ago mayembe, naye ga kifaalu gaki simanyi. Ente ebiseera ebisinga obungi nga gikugoba, emisota gikugoba okukubojja, oba emisota gikubojja atera kubeera amayembe aga kifaalu nga dogo ya mayembe ga kifaalu.
naye ate agafu olaba misota amasanga gagabanja vuga pikipiki kusamba pikipiki kuteeba goolo kwambala maje byamaje oli mu maje okutte emmundu ebyo ngomanya gamugega naye gano ebyagala okutomera gaba gategeze tole bagamba nti gundi bamusindikidde agente kitegeeza nti ntizaagala okugoba bikugoba kubo gaba mayembe ga kifaalu era Ndoota nomwanagana ni mukyala wange anzalira boy nga mukuba bwadduko oluvannyuma ne twegatta genda okole ekitambo ekikazi kigenda kubonyaabonya kyekijjira mu mukyalo ono ekitambo ekikazi kyekiroota ffe abasajja nga webase ku bakazi kiyinza n'okuloosa nga oli ku nnyoko oloosa oli ku mwannyoko n'abawala nakyo bwe kityo ne yeemazisa n'aloota mwannyina nga yamukozi oba afuuse mukazi munne era bangi abagwagwa ng'agana nakuloose jjajja yakumpatte mpa kuvanira ntundule ekyo sige makulu ebe tebikolebwa Lubaale kitambo kikazi kyekikubonyaabonya ojja kulya enjala oli enviirizo weemazise oli ebbumba weerootulire kino kitambo kikazi nga tokisalidde embuzi nzirugavu na nkoko nzirugavu n'amayembe gaakyo abiri gawangirako toyinza kulekeraawo kuloota kwegatta oba okwemazisa ekyo halamayi ne bw'onoogenda mu dduwa ne bakulombera dduwa ne bwanaakwambulula n'ebinoona be ebyambululu ezo maneeyane mye tosobola kwejjako muzimu gwa jjajjaawo tosobola kwejjako jjembe lya jjajjaawo n'ekitambo ky'ekika tutereeza kitereeze wamala Ndoota nziika gwe mmanyi ku kyalo samira emmandwa ya Kabaka bulamu ekyo nkibagambye ennyo bw'oloota otambula ne Kabaka oloota basse Kabaka oloota oziika okaaba ofiiriddwa gwe wenyini gwe bazinga ebijja keesi z'abafu mmandwa ya Kabaka bulamu eba ekubanja ng'eri ku ggwe nti ogaanyi ogimanya olaba nti oziika gw'omanyi ejja kwettira oba okubattako abammwe baggwewo Katongole nawasa Nnaalongo njagala kumusibira waka abalongo be sibasibe bagamba abalongo tebabaloga teriyo ddogo gwe yitakwata ekyo tebakulimbanga Lubaale akwata amalogo tegalina muntu gwe gatakwata ne pulezidenti gamukwata ne Kabaka gamukwata talina eriyo muntu atakwata ologebwa wansi w'ensi eno ebyo bagamba nti Nnaalongo Ssaalongo abalongo basibe era bw'otoosibe Nnaalongo ajja kugenda naye olina okumwa kibagamba wano okumusiba musibe olubugo olwa Nnaalongo nakazadde naawe kifaananyi kifo ekifundikwa ekyabwa Ssaalongo ngaggawadde bw'abeera munyankole mwambaze mu kinyankole bw'aba mulundi mwambaze mu kinyambuki bw'aba mudinka bwotyo mu ggwanga lye Ndoota nvuga pikipiki nga nkutte ensawo mu nkwawa genda osamire amayembe ga jjajjaawo gaagala ensawo yaago n'ekifundikwa oluusi ndi ku dduuka ly'ebyobuwangwa ngula olugoye olwa bbulaaka genda osamire emmandwa ya Walumbe ettanda ogisamire bakusalire bakusibe eddiba eriddugavu oba lya nte oba lya mbuzi enzirugavu lwe lugoye olwa bbulaaka n'ensawo ye oba yansomba byuma ejja kula emmese nga ziruma engoyezo oba kapa zikabira wangoma muyaayu babiri ematugga Ndoota tuli ne Nakato mu kyalo ew'omusawo nga waliwo omwana wa ssenga nga ndi mwavu Nakato nampa kiro ya sukaali n'ey'omuceere n'embiwa muwala n'asanyuka bakugamba genda ogabule abalongo mwegabule mufumbe ekijjulo ky'abalongo genda mu kyalo ne Nakato mufumbe ekijjulo ky'abalongo musoke mugabule ekijjulo eky'emmere ey'abalongo endabo ebiki ebibala byonna ebibisi mulyeko mugabule ne ku muti gwa ffene oba ku kikindukindu
balongo bandawula mumale mugabule ekijjulo ky'empogola n'empombo 9 ebyo nabiwandiika mu katabo ebyoto by'embuyaga olabe bwe bagabula abalongo mu bafumbi kiba kimpogola tooke nkota namba oluwombo lw'ebinyeebwa n'obutiko n'entungo oluwombo olw'enkejje n'omuzigo oluwombo obw'obutiko obwereere ennyama ey'akaggula amawoowoolo ekiwoowoolo n'ennyama bino ebimiro 2 mulimu omwennyo mulina okubeerako enva endiirwa ebijanjaalo nga birimu entungo mugabule empombo 9 emmere mukisusiza kuli ku nkota kuli kwennyini n'ogabulako mu nsonda n'ogabulako mu fumbiro n'ogabulako mu lujja n'emmanju n'ewammwe ne ku kitooke ne mulya era bwe mumala n'okukyenga abalongo ye kiro ya sukaali eno jjajja kyakugamba kyenga ku balongo bwe tuba tukyenga abalongo tuddira omuceere sukaali kaawa entungo omuwemba obulo ne mwana akaaba biscuits zonna ezityo ne tubikunya n'ogenda ng'omansa olujja lwonna kubayita okukyenga abalongo nesuka jjajjaawo byakulaga babirye atuhayire Ndoota oluyimba oluwaana Kyagulanyi ewa Nuupu nga tuli mu taxi nendaba akasiisira k'essubi n'ebyayi nga ndi mu kusala embizzi embizzi liba gaba majini baakulogera mu mandwa eyakawumpuli mabba bamweyana mukulu Kyagulanyi Bobi Wine atambuliramu bamweyana kubanga muyimbi ate olubereberye baasibanga enviiri bamweyana yaloosa abalalu abanywi b'enjaga abayaaye abatamiivu sikurapu oyo kyakasasiro olonda bisente okuba ndongo oli mu kibuga gundi bamweyana omugezi w'ekibuga yaloosa ekyo kati kitegeeza mwe bakulo kati bw'oloota nga musala embizzi majini teri omusamize talya mbizzi omusamize talunda mbizzi omusamize teyerinaanya mbizzi era bw'ogirya ng'oliko Lubaale empewo zisisankwa ku mutwe ne zidduka tezikolagana na mbizzi kati gw'oli embizzi ate ogisale mukalazi gali wangu emmende mpewo ki eyimbirwa nti ndi mbuzi nnume kuutaanya nkiroota banyimbira bakugamba genda osamire ejjembe lya lubowa era lijja kulikulosa omusoto omuddugavu oba embuzi enzirugavu oba ente enzirugavu ng'ekutomera oba embuzi eyabitanga oyo omusajja yakuluma era ojja kulya n'ensigo z'obusajja nga zikuluma olabe ebyaka emunyenye zijja waka ebikuba ku nnyumba mayembe ovuge pikipiki oteebe ggoolo okwata omupiira era bw'oloota okwata ggoolo manya nti ogenda kubeera musawo wa mayembe ng'ojjanja lubowa ono agwe tuyimbira lubowa ndi mbuzi nnume kuutaanya w'ensula nkuutaanya lubowa ndi kuwe kuutaanya nze simanyi kuyimba Lubaale yafuna loosi lino jjembe lye baagala osamire era lijja kukola waakabeera ow'embwa n'okubba otandika okubba obbe ne paadi z'abakazi kitaffe omu twamwabiza olumbe nga tetumanyi nti yafa yazaawuka tukole tutya ebyo nabiwandiika mu katabo omuganda taggwaawo omukolo gwe tukola ku muntu azaawuse mu kika mweguli siguddamu nagusomesa wano mu kitabo omuganda taggwaayo akaliko ebifaananyi babeetisse omufu mukolo ogwo mweguli ku muntu eyazaawuka Kigundu Mukisa Ekassanda Singo Ndoota nfumbira Kabaka enva nga waliwo abasaba butto nga mbaddamu nti waliwo wakusiikira Kabaka nvaaze Ndoota tulwanagana e Namagoyi nga nze sirina byakulwanyisa ngamba kuba kati kiki oletegedde wa Kigundu w'enkima kojjange bakugamba samire emmandwa ya Kabaka bulamu
gisamire si kubika omuntu bw'ogamba okusamira balowooza bagiyite ku mutwe nga nze bwenjogera yeeyogerera esalirwe esambe omusaayi bakusibe amaliba geddiba lyayo eyokerwe ennyama yaayo eri ensimo n'omubisi nga gulimu eddongo bafumbe ekijjulo ky'emmere ey'omu ttaka yonna nkuliko n'omuwumbo n'emmere n'enkoko alyeko era abagabule jjajjaawo kyayagala emmandu eno ogisamire era eriko kasowole yali namagoye jjajjaawo gwayagala kirumira mpuyi bbiri eyinza okubeerako n'essiga bwe bukasowole namagoye n'essiga eyo kasowole wa Walumbe ebiseera ebisinga abeera namagoye nawandagala siga centipede n'amagundi envunyo enyanyagize in most cases be bakasowole abalongo bemuyitamu ab'okuttale be bakasowole ba Walumbe nga bw'olaba ebitambo nebyo bikozesa nnyo nawandagala bikozesa nawuluvu makovu magongolo siga kamwaka nsiriŋŋanyi ebyo nabiwandika mu katabo Muganda Taggo ebiroto by'embuyaga banange ebintu bino bisomeseza lwakuba temusoma mubibeerako ne mumbuuza ne mbibaddamu ate nze saabadde ku leediyo ng'ogenda ku YouTube yange Ekinonoggo ndawula empire ng'osaki lunaku ki nga programu ogifuna naye ate siyinza kudira ebitabo baye ebitabo totubituteerako ku tube nze bane sinza gaba amagezi gange gonna nga bawe ku bwereere ebitabo mbiteekamu ssente n'okwata obukadde 5-8 okufulumya ekitabo olaba n'empapula z'amawulire zibalimu okugula ate nga ga 10 gw'olowooza okuwandiika ekitabo oba okitaddemu ssente mmeka nze nkwate amatirio gange ngateeke ku neeti gw'otwale ekiwedde nedda ate waliwo ebyakaffeke besiyinza kuteeka buli wantu ate oyinza n'okwesanga olunamagoyi nga mulina alubino omulongo wakiwanuka temwamusiba nga naye ayagala omuwe musoke koome Ndoota ndi mu kisaaluuni wensalira enviiri nga waliwo omwami mu kkanzu enjeru eyali mu yayero n'abagaana okusala enviiri balina omukolo gy'abalongo naye nga mu China ku pikipiki n'agula kasooli genda osamire bamweyana tayagala okuza enviiri agambye bamweyana tasiba nviiri owuwo ebyo ebyekirasitarasita tabyagala era ayagala ekkanzu ye eya kyenvu era ojja kuloota ng'onywa walagi oli ebiki jjajjaawo kyayagala era omuzimu ogwasembayo okumusamira gwali musajja Segawa Ndoota ndi mu kinnya omuli enzikiza ekibikkeko nga mu bbanga mulimu emmunyeenye genda osamire emmandwa ya Walumbe era yeeroose entaana era yeeroose ekinnya ebyo ebiwanvu ng'obigwamu era yeeroosa Kabaka ofudde era ojja kuwulira empewo buli dakiika empewo kunnyogoga ebisulo ebikkuba kuwulira kivundu oba obutawunyiriza okugwa ebigwo okusumagira okubulwa etulo ekiro newebaka nga obudde bukedde nova mu buli lisaawa 4 ng'empewo ovuddeyo akugamba omusamire Segawa era okuliko n'ejjembe lye simanyi jjembe ki naye lyabeerangamu emmunyeenye emmulisizo ttooki yaazo yaalyo kato enaggojje mukono Ndoota emmindi ensongovu eriko akayembe k'ente Ndoota ekyoto bamwami mu kkanzu ku lusozi munnange olina omusambwa baagala ogende okusamire gwabeeranga ku lusozi n'emmindi yagwo eno ogende ogiweese ogibumbise ensongovu ng'eriko akayembe ng'akente eno jjajjaawo oba yakaliisa ndowooza kaliisa ono
emindi yakalito ogibumba eri emizimu egisaba n'ogenda n'obumba emindi zo nga yo eri exceptional nga yanjawulo. Mike Ekanyanya, Ndoota nyimbula ente ku ttale njiza waka. Muganda wange nga bw'aŋŋamba gye twatwala ku nnume bwegenda okufiirayo enjala. Jjajjaawo akugamba genda osamire eddungu. Ddungu owammwe yasalirwanga nte eyabitanga. Jjajjaawo gy'ayagala bwamusalira eddungu. Jjajjaawo kye yamuwa egundi ey'amabala ebyeru n'ebiddugavu. Jjajjaawo gy'ayagala ogijje ku ttale, mumugye ddungu mugye ku ttale, aweebwe ekitimba n'olutuula, gambutusize, lugabireze, omuggo gwe, emmindi ye, eŋŋombe ye, embwa ye. Eri ate eddungu asalirwa embuzi eringa akaweewo ka antelope. Eri ate asalirwa bitanga w'embuzi. Zino emmandwa jjajja kye yagiwa, kira kyekusaba, kira kyekulaga. Kati eri owalumba asalirwa ente enzirugavu, ate emula n'asalirwa embuzi. Eriyo ebitambo ebisalirwa embuzi, ate eriyo ebisalirwa ente. Oba ntegerekamu. Eriyo muwanga asalirwa ente emyufu ennume, ate eriyo muwanga asalirwa embuzi emyufu ng'erina esiisa eriddugavu. Kati kyesinzira jjajjaawo kye yamuwa, naye tokyusa. Bw'abanga wante n'omuwa embuzi ate oyinza okulufiiramu. Ssekkono tawaanyisibwa. Era Ndoota twanise ebijanjaalo mu luggya, enkuba n'ebikubirawo nga nnyingi nga mbyanula. Munnange nno omusajja omukulu Kaliisa tayagala mufumbirayo ku kijjulo. Kaliisa fumbe ekijjulo ky'Abanyarwanda eky'Abachwezi n'ennyama ya mara ambyende ofumbe ogabuleko ebijanja. Naye ndowooza Mike oyinza okubaamu olunalwanda oba olunyolo. Nakyanzi eruweero ekifundikwa kya sseŋŋange kyambulako, siina mirembe enkole ntya. Kizzeewo genda ku musawo ayambaza Lubaale, ogule olubugo, ogule ekikooyi, ekibbo n'akambe n'endeku y'omwenge addemu akufundiikirire. Bw'oba ng'osobola okumanya omusumisi weewammwe era obigenda obigula n'ogenda n'obitwalayo n'akusumikira n'omuwayo ky'omuwadde, ekiro kirina buzibu. Bye mbagamba nti bannange bw'osikira omuntu ekifundikwa kikuume, nga bw'oli omukyala nga bw'okuuma ebendera y'amaka bulira butagikubbako, n'ekifundikwa bwe kiri. Bannange omwana wo bw'asika olubugo nga tonnasiba ngoye zonna ze nakuteeka mu nsawo, sooka mu kifundikwa bakirogerako. Ate ekifundikwa ky'obusika tokireka mu nnyumba gy'osikidde, bakuloze gwe wedde. Kalibe effumu bitwalo biteeke mu muzigo. Ekyo nkisomesezza. Oba tolidde emmere gireke, siisiinye etweryo, ddusa ebintu byo bitwale gy'obeera. Ekifundikwa bakyagala, abaagala obusika be bangi, balowooza okusika kugagga olosikidde bya bugagga. Nedda, osikira musaayi. Kiringa ffe abatutta nti Lubaale ankwate, kanzite Kivumbi, Lubaale wankwate, ebyange ne bwenfa. Ate alibeera muzzukulu wa 10 aliseddemu okusikulaba ku muzimu gwange. Omuzimu gwange emyaka giyitanga 10 okudda ku nsi. Tosobola. Nze okuba n'omuzimu gwe nasamira gwafa 1986, nze nzizeemu okugusamira mu 2000. Wayise emyaka emeka? Gwe ne bw'onoyagala okunzita mbu Lubaale wange akwate, kisoboka. Era nze mbalaba kati amma njagala ompeeyo omusawo ayinza okunzitira ssenga aliko Lubaale ankwate. N'otunuulira ensujju, n'otunuulira epaapaali, n'ogamba byalwanira abimanyi. Otte omuntu lwa Lubaale ugwe oba osobola okubisika bive ku binkwate, nze mbikozese. Lubaale w'omulamu asamirirwa. Lubaale tayinza kunvaako n'agenda ku mulala. Tekisoboka.
era nga bwe mbagamba taata Lubaale wa taata takwata mwana we okujjako nga togenda kwepiica kitaawo ng'alina Lubaale tayinza nga yafa tayinza kukwata mwana we oba muko oli mwana wa buwala ogenda kusula ng'oli ku kkengere nga taatawo naye ali ku mutwe tekisoboka n'omulenzi bw'otyo egyo emizimu gikwata bazzukulu bemwe muzaala kale n'ebifundiko bino munnange mulina obyegendereza bannange ebifundiko oyinza okwavuwala gwe bakubyeko ekifundiko kino ne bakiroga ne bakikurogerako n'obuninkini bufa ne bukogga gwe omukyala n'omyuka mu mbugo wenna n'oggwa ekifundikwa nga ne buli musajja akwagalako nga mugagga ayavuwala oba okufiira mu kifuba kifundikwa kino kye bakubyeko abulira omugezi ategeere nga bw'oli nakyanzi nga gwe bw'okuuma bendera y'amaka ng'ambe eyasenga si buli omuntu agirabako teyanikibwa na musana teyanikibwa mu publiki ne kifundikwa bwe kiri era bwekyobusika bwe kiri ate bwere bukirina ekya Lubaalewo abantu mugende mubiteeka mu masabosabo gammwawo ne bajja ekimenyesa amasabo noloza esabo baalibye banonyamu kifundikwa oza baba baagalamu ssente kunyweza ggwe Lubaalewo bamusibe bakuroge n'ekifundikwa kyo bagambe nti Lubaale tulina enjogera egamba nti okuuma lubugo Lubaale muki mubbe baba bakuloze bulozi n'akazimu ne bakavuunika nga tokyaloota tekakyayogera oba ejjagala boba ejjagazi onyeenya bunyenyi ngoma ya Lubaale bakusigira ku kifundikwa nsamba ekigasa mu buddu bakiri luddawo ekyo ndoota abaana bange balya bukunkumuka nga bwe mbagamba nti bitta kobbo nti balya nswa baana ki genda osamire ekitambo kyewammwe kyawangibwanga mu bbumba era tekibulangamu enswa zino jjajjawo zaakulaga bwe bukunkumuka senfuka Mavini ndoota ekiswa ekifulufu nendaba omuti gw'omuwafu omunene kati kiki kyotategeera wano senfuka wengeyi jjajjawo akugamba ekitambo kye kyawangibwanga mu muwafu mu ttabi ly'omuwafu ye tusala ne tuliwoola ng'akagiraasi omuti gwe gusookamu omuti ogwo ne tetumbulamu ttaka lya kiswa kifulufu jjajjawo kyakulaga era tubiteekamu bulijjo bw'aba asiimye naye kyasalirwanga ki mbuzi nzirugavu nte nzirugavu kiwuka ki ekigendamu n'ebirala jjajjawo kyakulaga era ojja kugumuka kikunyigirize kikukange kikutugire mu buliri kigaana okwebaka obeere ku kompyuta ekiro kyonna oba olizuke ng'ekiro olye oloote ng'oli ku bakyala oba oloote okomba obakyala ng'obakomba nnyo mu mbugo n'okubabba kuyonka obayonka amabeere ogabbe bitambo engoye zibwatuka omuliro engole ezeesala ofune emisale empale nga ziyulikayulika buli ddakiika kitambo bisinziro bikulume oloote emisiri gy'emmwanyi enviiri zikuve ku mutwe otandika okulya enviiri obukakampa bw'omu nnyindo obulye obutakuluza ng'obulya kitambo kino n'amwanja prose omulundi ekakiri ndagirira ku musawo omulundi ndi bubi noonya ekyo nabagamba siyinza kulaga esiri agenti w'abasawo nze nteeke ku ssimu eno mu puroguramu eno gye baatuwa omukisa nkugambe nti genda ewa gundi pane mubaleemu amagezi puroguramu eno tesasulwa ate nga yeetaaga ssente kati ntandika okulaagirira nti bannange genda ewa gundi maama omugezi osituka nondaba nenga mpe kanzu yange mpe ekita ky'omwenge genda ewa gundi akusamize naye nze nkuwa essimu y'omusawo
nedda munnange ebisibikola ndidda nebuuka ndidda ku beri ya manke Nakabugo Teresa akyali mulamu nalo ndiddako mumbuuze ebibuuzo ebigwa mu myaka gyammwe n'okutegeera Umaru nze bwe mbanga njagala omusawo mpa kyakulabirako bwe nali noonya omusawo omudaama namunoonya ne bagamba ne munoonyezeeyo kuba ku ssimu yange amanyi omusawo omudaama era natwala obudde neyankubira nenjukira nabo nenjugana nga gwe njagala n'omulugwala mwagala era bwentyo ndwala obudde nesinza gamba bana gundi oli akube ku ssimu kyovana program najijjamu essimu sijagala mu masimu olw'ebyo Umaru we Kakiri Munyera nga tava mu nju siba abalongo b'ekikaakyo siba abalongo abazaale waliwo abalongo abatali basibe era Munyera ajja kujja mu nnyumba ajjule nga n'amagi n'ebikenembi nga birina amagi ate ebyo n'ebitambu bituteekamu era amagi gati ga Munyera kati awo munnange bw'onooloota obwana obungi ng'omanya atuhayirwe ebwayise ndoota omukyala akaabira mu buliri bwange ne mmugwa ku mugongo ne twogera naye ne ntandika okumwambula okumwambula leesu n'amusiba emikono Yesu n'amusiba emikono ng'ali mu mpale eya bbulaaka nga bwampita okumutaasa ne mukyala wange n'aloota ssenga n'antume awaze awanza amalusu mu bintu byange bakugamba Nyabingi yesenga n'antume ng'awanze ebintu amalusu towanganga Nyabingi na binene kitambo kyammwe ekikazi Nyabingi kyekyagala okitereezi kisalirwa nte enkazi n'enkoko kikino era jjajjaawo akugamba ayagala osamire n'entabihaago ntabihaago kyekitambo ekisajja kinene ennyumba kino kyo kisalirwa mbuzi nnume era ewaffe Buganda kinene ennyumba wamwe kubita ntabihaago nabinene gwe mita Nyabingi era osamire lyangombe walumbe nayo omusalire yengopale enzirugavu eno lyangombe ewamwe gwe muyita bwe baba Nyankole kaheeru kuba waliwo bihogo ne kaheeru bihogo kyekitambo kaheeru ye walumbe ewamwe zenawaganja kubatabula nanca Nakabugo ndoota omukulu wange bangoba nenzirukira mu ttooyi enkyafu mu kyalo ng'eriyo empologoma ezadde akaana kamu ne kanemerako mu nju nga nkaliisa oluvannyuma nekakanyuga ebweru ne kanemerako bajjawo akugamba wazaalibwa n'engo jjajjawo kyakulaga ge makulu osibwe kaali kawala kalenzi bwebeera nga empologome yali engongo eno yali njeru yali nkazi ng'omanya nti wali mukuzaalibwa na mukazi munno bw'oba nnyume kye bakulaga ate amakulu ag'okubiri jjajjawo kyakulaga nti ayagala era osamire ne lubanga empologome eno ng'ekugoba era naye lubanga ayagala ogenda kubanga osiba abalongo oba gwaggwe wennyini wajjamu olubuto lw'abalongo n'obasuula mu ttooyi baagala obasibe oluusi ndoota mulirwana ng'akomezaawo yunifoomu ya mutabani wange enjeru nga tagitungisizza ngalo bayikono yamubbako olugoye omwana ne bamulogera mu lugoye lwe
Nanja Ndoota dogo nanja Ndoota mpese omwana ngamba mbambuuza wani ngamba ddamu bwendabirira abaana abatoolo olina kasowole omutoolo muli batoolo balina abalonga batoolo be baagala okusiba nanja muyinza okubanga mulina omusaayi gw'abatoolo obanga waliwo omukyalo omutoolo yajja okufumba mu kika kyammwe n'azaala omwana n'atasibwa oba n'azaala abalongo ne batasibwa nga baali batoolo. Abamu muzaalibwa batoolo ne mweyita Abaganda ne mwolwokuba mufunye amannya ga wano era nze ky'omutambuli yalinnya nti nze nendya kino tinze Kivumbi mala kutazaama oyinza okubeera ng'oli wa ggwanga mwali balundi ne weeyita Kivumbi. Kisamotone omusoga weekamuli nina ebbala mu face erifaana litya liddugavu bwe liba liddugavu oyo manya nti mukasa oba lidyeru mukasa bwe liba lya kiragala ng'omanya nti kiwanuka bwe liba nga lya bbulubbulu ng'omanya musisi erifaanana litya kala yaalyo nemmange oluba lwa muzimba sayidi emu ayinza okubeera nga mulwadde oba nga yazimba erinnya limuluma kyambadde kasanda Ndoota enkaza lujja ekaabira emitwetwe w'ekitanda kyange olyo ddogo baakulogera mu nkaza lujja ekaze buli kintu kyobeere mwavu Lubaale annuma yenna ali ku nsi nsooka emmandu eki basooka bitanda ne Walumbe ne bamweya n'akola ssente n'endawula atuhayirwe era Ndoota ngula perfume spiritual 77 do as I say nenzingamu nga waliyo omusota ogwa yero omumyufu mu box genda bakukwateko amajiini era ogule ne perfume wefuuyirengako Sentongo gende wa Sheikh Abdulatif Luyima bulijjo era mbyogera ku majiini Sentongo Latif Ensaggu myaka 24 ni Lubaale ebitambo n'amayembe binnuma nnyo mbikakkanye ntya fune ku ssente mbikole sizaalangako era sirina na mukyala munange era noonya omuntu amanyi ensonga zino azikole teekawo ekigali emiti gya Lubaale teekamu kikola kyenkolimbo n'ekiwamatuku kumulandiza ffene kuvanira ne ssente n'amatu gemwanyi n'ensimbi n'amatembe okakkane era obinaabengako onoonye ssente obikole kibirika ebakka Ndoota omuwala omunalwanda nga ngamba bwajja okundoga nga bwandaga nga nkwanye nayagala ku musajja mulo ne nayogala ku musajja Muloota musaba siringi 1,000 n'agaana bw'atasobola kuzimpa ne tuyomba abasajja ne bajja n'envuga pikipiki okugyetoolooza gwe kibirige olina omuzimu omukyalo omunalwanda omuzimu n'omusajja jjajjaawo bayinza okuba batta omukago n'abanyalwanda Lubaale w'abannalwanda omulina nga muzimu mukyala era jjajjaawo yagula n'ejjembe ery'abanyalwanda oba Nyamitaago lyagula 1,000 baagala ogawange Nyamitaago amayembe g'Abanyagwanda ye pikipiki eno era ojja okulaba nga n'abakazi musako nsezo mwotambulira nnyo abakyala abanyi Ndoota nsembyayo Ndoota ebbala emmanju n'ensangayo abasajja ne bankwata nenfukamira nembegayirya ne bampa 10,000 omulala ne bangoba nga bwe siri mubbi genda oyambaze bamweyana banaye bamweyana akubanja wali omuwadde ki bamweyana muwe ebibye bannange era ayagala okole n'ebbaala senfuka Mavini Ndoota baŋŋamba nga ebitambo byebifuga ensi kijja kitya era byebifuga ensi ebinanyi era nakyogera n'olwokuna luli ti byebinanyi bikwata terina mwanda bibitagikwata era bw'ogaana ng'otandika okufuluma ng'osera ng'otandika okunoonya ennyama ekiro banno baabe basenga gw'oguga ng'okwata ebisolo ng'okwata abaana bo ng'oyagala bannyoko ng'okomba abakyala mu mbugo
ebitambo nga biganye byebifuga. Ndoota nkuma omuliro mu nsonda okwokya omusota mu nju. Jjajja wayagala ekyoto ekyamayembe. Oluusi bansalako enviiri genda osamire bamweyana. Lwaki sikomawa tusinkane wiiki ejja Mukama nga akkiriza benyiziza mu nsonyiwe. Ebyo abatasobodde okulya programu eno yebeera ku YouTube Ekinonoggo Ndawula Empire Surfinga ennaku z'omwezi olwaliro si 10 okuba twali tuva mu independence ojja gisangako ku YouTube. Ebibuuzo weereza ku 77256343 oba 0700563 beera mu bufunze. Essimu awo bannange toyomba bwe mba sinaddamu bibuuzo byo abalamu yomba bannange nange nina ebizibu ebimmaliriza gw'oyinza okulowooza